Ettaka lino eriwezaako sikweya mayiro emu lisangibwa ku kyalo Kijagulo mu ggombolola y'Ekifamba mu disitulikiti ya Rakai nga lirudde nga liriko enkaayana wakati wa Francis Ramogi ne Bulungu Franka. RDC w'e Rakai Sarah Kiyimba okusikira mu kiddiridde kkooti ejulirwamu okusalawo ng'ettaka lino bwe liri erya Ramogi naye abadde alemereddwa okulikozesa olw'effujjo. Emyaka 3 mwena bwesinga omusango ne bakola apiiro naye okuwolonga buwiiki ali okuleetera simaanisi. Ramogi asinzidde mu lukiiko olwetabyemu abatuuze n'alombojja engeri gy'abonyeebonyeemu n'ettaka lino nga yasinga omusango gwali gumazeyo emyaka 34 kyokka gwali gwakaggwa ne bajulira olwo ne batandika okumuleebuukanya mu kkooti okutuusa jjo ly'abalamu lwe yazzeemu okuguwangula. Ekiseera kyatuuse Mukama n'annyamba kanjogere bwe ntyo neetooba obuyinza okugolola empenda za mayiro eno. Byabadde aleebukana nabo nti ate bakubi batabani b'emiggo egyabasiza emitwe babadde balambula ettaka lino. Ngenze ku ttaka kubako bennambuza alalo ne bansangako ne batandika okunkuba ne bampisa bubi nnyo. Omu ku bannyina ba Ramogi ategeeza nti ettaka lino lyali lya jjajjaabwe nti Bulungu yakozesa olukujjukujju n'atundako ekitundu nga bye yaguza be bamu ku balikaayanira. Ne mugamba okusikiriza ku ttaka ffe tuli mu kuwoza yabaguza ng'oyo Bulungu yali mufere atya taata we yalaterekeddwa buterekerwa ekyapa kyaffe. Kabogere John omu ku bakaayana ettaka lino ategeezezza nga bwe yali atidde okuligulako olw'enkaayana ezaliliko Ramogi n'amukakasa nti poloti namba 6 gyali yeetaaga teyaliiko buzibu. Nagulako eka 65 ne mugamba naye ettaka ly'Ekijagulo eryo nga ndigulira lirimu ebizibu bya Ramogi n'angamba nedda n'endagaano yiino omukono gwa Ramogi gukola ki kyokka DPC w'e Rakai bino abiwakanyiza n'ategeeza nti tebalina buyinza busazaamu byasolwawo kkooti. Tetulina buyinza okuwakanya kkooti yeesazeewo. Kkooti ketuula oba mu civil matter oba mu criminal matter ejja bujulizi bwonna n'ebikula buli document n'etuuka mu kusala judgment si kye kikomerere okugoberera judgment n'eteekawo ne order oba edikkuli. RDC Kimba addiza Ramogi ettaka era n'alabula omuntu yenna n'etantala okugabaganya abantu ku ttaka. Nga bwe byasindikibwa ku meeza yange okuva ewa IGP biteekewe mu nkola ettaka landiroodi wammwe ye Ramogi. Kyokka alagidde abeesenza ku ttaka lino okuwa obusuulu oba okwegula basobole okulituulako ntende. Maze okukkiriza nti ono landiroodi wo nga bwe mukkiriza muyina omusasula busuulu. Jacinta Bwanika yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.